nkulisayo mukuumulako tukyongera ddala maaso okubeera nga mu kitundu kino ngenda kubanga ate nkuteekerateekera nga maliza mukene ono oba enva eza mukene zegamba tino zijja kukuyamba nnyo okubeera nga ozipreparinga mu ngeri enjawulo eyinza okubeera nga esanyusa abantu bo so nga atera mu kitundu kino kyekimu ngenda kubanga ate nkuteekerateekera ekyokunywa kyaffe ekyolunaku olwaleero nga bw'ogenda okukiraba. Nkokeno kyetugezaako okugamba nti leftovers tetugamba zino ng'olina restaurant kasoma nakireka ku sowaani wabula tugamba ng'oli ewaka wafumbye enva z'enkoko osuubira abagenyi bangi ne batajja enva za supu za gravy oba ze tuyita chicken stew kyetugamba nti wandibadde tozisuula wandibadde tozitereka ne supu oba gwe tuyita supu oba gravy wandibadde omukenunulamu ne bisigala bifi byokka nojja n'obikootinga nga bwenkoze wano nga kuliko obuwunga kuliko amagi olabye ne bread crumbs n'osiika mu ngeri ya deep frying ekibeera nga ate ekifi kifuluma nga kiri crispy abantu basobola okunywerako ebyokunywa onywa omwenge abantu basobola okunywerako ebyokunywa ebitamiiza n'ebitatamiiza basobola okunywerako kyayi nobeera ogunywa okay njagala nga osiikasiikamuko wano olabe because wano tuyiga okufumba njagala nga osiikamu wano mpolampola okusiika dishi eberengejja bulungi beera nga osiika mpolampola nga bw'osiika ewaka ojja biyiga mpolampola okukosa nti puroguramu eno eriwo okuyigiriza osiikisa mulawo right eno bagita spatula okuyambako okufumba okulungi naye nga biwoma kyekimu n'afumbisiza omulawo n'atagulina nga alina fooka ewaka nga gyasiikisa mpolampola ne Grace lwaki omuntu aba tagula mulawo ati twebuuza ku bantu bali abalaba gomanyi kino oli omuntu gy'okyala ng'alina omulawo naye nga gwajjajjako ddeno ne gujjajjako nga kalabo kamaze emyaka ng'ena ate ng'akalabo ka 1025 wabeerawo ebintu ebigayaza abantu abamu kati bigaza bugayaza omuntu abeera nga mufuta ng'ali awo tayagala kusipendinga sente ayinza obba ng'agulaba nti mukadde nga buli wajja okufumba agamba naye nguleyo omulawo omupya naye nga si ekintu ekiri awo kyateekako nnyo ebirowoozo bw'otina side dish yaffe eno ki kyotanaba kuteekamu kyolabe nga totanaba kukiteekamu mangi tunuuli simanyi bw'ogenda gikola tetugenda teekamu nnyanja because tulina bell peppers myufu olaba akawowo akava mukene nti kakyuse sike ka bulijjo kati muno ekibulamu tetunateekamu munnyo salt we are going to season tugenda seasoninga n'omunnyo wayagala black pepper amuno tujja kukozesa white pepper because this is white meat mukene ayagala white pepper ojja kubanga omuteekamu naye tugenda kukozesa omunnyo salt saako ne mixed spices kati ze njagala gw'oteekamu omunnyo ogambye oli mufumbi kati oba ogenda yiwamuka oba ogenda teekamu mutono oba mungi njagala oteekamu omunnyo mu dish eno it's a side dish of course gwena atulaba tugeza okubeera nga tukyusa mukene omuleeta ku dining table yo okumuleeta ku lujjuliro lwo nga mukene si ewa bulijjo wabula ng'ate akyuse ng'alabika bulungi omunnyo gumu mukene so nice njagobere onomutestingako the way she looks engeri gyotunulamu gwe tafumba mukene waka animbye nti nno asobola nti ewaka afumba mukene naye engeri gyatunulamu tannabeerawo bulungi tannasalawo naye nga dishi yaffe bweti bwefaananye nja kukubeera nga tugijjawo ku muliro zina okusigala nga teziyidde nnyo it's a side dish temuli mu gravy ekitegeeza si wakkoza naye ng'ate mukene ono alimu ayamba ebintu binnyongera kubanga mwogerako kaawo katono nnyo ayamba nnyo eri abaana sako n'omuntu omukulu mukene side dish eno si abantu abuliddwa sene njagala obere ng'otandika okubeera ng'ogiteeka ku mmiruzizo zino zolowooza nti no proteins ze weetaaga zokka weetaaga ebyokulya bwe biti njagala kubeera ng'ate nga sina kutwala kuwummulamu olina ekibuzo nti oyagala okubeera ng'ombuuza
Right now sirina njagala kulaba bulabi. Kati ekintu kino kibeera ku sowaani. Okay. Nze Chef Michael gamanyi ogwaga lessons ez'okufumba yita ku namba ya WhatsApp mbere nga kwa lessons ez'okufumba ayine gama tino kukyala ku episode eno kukyala ku channel yita ku namba ya WhatsApp. Ekibala ekya Jjambula oba muyite Maraba Plum era nga alina amanya mangi ddala. Kirungi nnyo era nga kirimu emigaso ntoko. Gwe atakiryako ng'okyali mwana muto oyinza obutamanya buwoomi bwa Jjambula eno gy'otuuse. Jjambula ono abaana abato era bwe twalinga tukyali abaana bato bwe tuzanyira awo era nga tukyasoma twayagala nnyo ekibala kino. Kimeera ddala ku muti era nga kikula ku muti omuwanvu ddala era nga omuti guno guwangaalira ddala emyaka egisoba ne mu 100 singa babeera nga tebagutemye. Era nga Jjambula ono amera buli wamu so nga mu Southern Asia ne mu nsinga eza China Jjambula ono mungi ddala era nga ne mu nsi ez'abannaffe abazungu bamulimira ddala ati ne babeera nga bamugyamu emigaso mingi, babeera nga bamugyamu products nyingi omuli jam agenda ku migaati, omuli ebizigo ate era ne sauces nyingi nnyo ze tukozesa mu kufumba. Wano mu kibuga Kampala Jjambula atundibwa ku street nga abakyala bangi bamutunda mu bibbo nga bamupima mu bikopo ne babeera nga bamuguza abayise. Egimu ku migaso gya Jjambula mulimu okugregulatinga blood levels, saako ate era n'okubeera nga ayamba bannaffe abalina obulwadde obwa diabetes ate era saako n'emigaso mingi nnyo gyesagala kubeera nga ngendamu olunaku olwaleero olw'obufunda bw'obudde ku puroguramu eno. Olero mukuleetedde nga Jjambula ono njagala okubeera nga mukolamu ekyokunywa smoothie oyinza ogiyita milk shake gye ngenda okuba nga nkozesa apple saako ate era n'eryenvu ate mbeere nga nteekamu amata saako ne honey. Omubisi gw'enjuki guno ogenda okuba nga ekyokunywa kyaffe kino kiwoomerera bulungi ddala. Naye ng'era sinaba kubeera nga nkuteekerateeka Jjambula ono njagala okugamba nti nno bw'aba nga ayengedde abeera nga alina kkala eya purple saako ne black ate ng'era bw'aba ayengedde akasusu ku Jjambula kabeera katono ddala ate nga bw'ondibeera ng'omulya munda munaavaamu ka juice akatera okuba nga kawoomerera ate nga kakambagga. Jjambula ono olunaku olwaleero muyingiza mu ffumbiro bwe nti ekyokunywa kyaffe kino ngenda kutandika nga nina apple eryemu, nina akambe akasala obulungi era apple eno ngitemaatema butemiitemi. Osobola okusala n'obeera nga ogisalira ku chopping board n'obeera nga ogisala obuntu obutonotono wabula nga apple eno tetugiwaase. Nzizaako Jjambula gwensazesaze obulungi era nga Jjambula ono ngenda kuba nga ate neyambisa akambe akasala obulungi. Nga musalako akanyama oba ka fresh kano naye nga ensigo yo njirekawo. Katubirabe. Bwe maliriza okubeera nga muwaata yenna nembeera nga nzigyamu ensigo ngenda kubanga ate muteeka mu blender saako ate era ne apples zino ate era nteekemu n'eryenvu kyenzaako kwe kubeera nga njiwamu amata olwo nno nembeera nga mukuba bulungi. Bwe ndaba nga Jjambula obanga ekyokunywa kino kikutte nnyo nja kubanga ate nyongeramu amata nsobole okuba nga nfuna consistency gye njagala. Kitegeeza nti gwayagala shake eno nga ekutte nnyo ojja kuteekamu amata matono ate nawe ayagala okuba nga eyiikayiika bulungi ojja kwongeramuko ku mata. Teweerabira nti n'omubisi gw'enjuki nagwo ngenda kuba nga nguteekamu nsobole okubeera nga nfuna okuwoomerera okw'enjawulo.
so nga ate ekyokunywa kino osobola ddala bulungi okubeera nga okigabula nga temuli mubisi gwa njuki nekisigala nga kiwoomerera olwa sweetness eri mu menvu apples saako n'ekyokulya ekya jjambula. Kugamba nti noyinza okuyita ku namba ya WhatsApp nobeera nga ombulira jjambula gwe bw'omuyita mu lulimi oluzungu. Egimu ku migaso gya jjambula mulimu okuregulatinga blood levels ate era n'okubeera nga ayamba bannaffe abalina obulwadde obwa diabetes ate era saako n'emigaso mingi nnyo gyesagala kubeera nga ngendamu olunaku olwaleero olw'obufunda bw'obudde ku pulogulaamu eno. Oh yeah, byetufumbye gwene atandise naffe ku saa 6 obirabye nkoledde enkoko eno nga gamba nti nno mubaddemu ekyokuyiga kiri kimu si kufumba bufumbi nkoko naye twagala okumanya singa okukebera esigaddewo nga leftover ogiteekateeka otya nobeera nga ate ogizaina another style mu ngeri ennungi ennyo ate nga ewooma mu ngeri emu nkulaze engeri gyonza okubeera nga oteekateekamu mukene nga side dish ate era sikomyawo nembeera nga kukolera shake eno erimu jjambula erimu apple muzaagala nnyo ate era erimu ne banana negamba nti nno ekyokunywa bwekiti njagala oyite ku namba ya WhatsApp ombulire jjambula tumuyita tutya mu luzungu yita ku namba ya WhatsApp era gwe n'abakizemu obulungi of course tujja kuba tufikyazaawo ku show wano tubeere nga tufumbako fena negamba nti nno enfumba bweti eyamukene gyekwate gwe omukyale waka obeere nga okyusakyusa zinenva nungi nnyo zijja kuwoomera nnyo osobola okuzirira ku kawunga of course Sharon Mirembe wano super lady omu ku producer agamba nti ye ajja zirira ku kawunga senga anaddayo n'azifumba ewaka ate nga agamba nti nno nze enva zino osobola ozirira ku muceere ogwa boil osobola okuzirirako bulungi nnyo nga temuli mu ssupu naye nga ku show wano of course tulina omwami tetwasobodde kubeera nga tumuyingiza mu fomero naye nga abadde alaba okuva gye twatandikidde ate andi ne Grace wano twamulabye ddala tufumba naye ebyokulya byaffe njagala beere nga omwami ono atweyanjulira. Alright, sebo nsanso okula ku show. Kale so. Bakuyitani? Nze bampita Lutaya Joseph. Lutaya oli smart man, eh? Thank you. African culture, African wear, obanda abubi. Abubi byebyo. Sebo ovudde wa? Nze. Mbedda ogaba. Gaba obera gaba ku mazzi. Mbera gaba ku mazzi. Ekyennyanja. Ekyennyanja kibaayo ekifo ky'abagagga. Katutiisatiisa. Naffe tuyitayo nabali bayitayo. Okay, kati njagala okubeera nga soko mbulire oli mufumbo sebo? Siri mufumbo. Olinda kuwera banku olinda ki? Okuba mufumbo. Nkyetegereza. Okyetegereza. Take your time man. Okay, njagala okubeera nga ate tutestinga ebyokulya naye nga sinakubuuza lwaki nga tunakola nga tuli enkoko eno lwaki abantu boomerwa nnyo enkoko kyekibadde ekibuzo ky'olunaku olwaleero abantu bawomerwa enkoko lwansonga nawe ogiraba wali eri ngeri prepared erabika bulungi ate n'okuwooma nga yo ewooma onimbye ate n'ekirala enkoko ogirya n'otambula tekusigalako nnyo tugeze nti nga bw'oli ekyennyanja. Okay, njagala tubeere nga tutandikira okubeera nga testinga mino gye tufumbye of course nga ate bwe tunyumyamu mpolampola just feel free to now to the kitchen tetujja kusaba fokon tulina busaviets buno of course buli ajja mufumbirwa nabeera nabye engalo ate era nga tugenda kubeera nga tusabako mukyala Saladda ebulobo olaba nnyo puroguramu eno agamba nnyo nti naye chef Michael olumu temusaba naye tubeera tusabye nga kamera tetulaze naye olwaleero katusabe ngaetulaba tuwombeke tusabe. Ayi Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'ekijjulo kino ky'otuwadde tukwebaza olw'amagezi g'otuwadde okubeera nga tuteekateeka ekijjulo kino ate n'okutambuza abagenyi baffe nabeera nga bajja ku show eno tusaba bye tugenda okulya bituwoomere ate bibeere bya mugaso gye tuli ate n'abagenyi baffe bano batambule bulungi baddeyo ate era bongere okubeera nga baagala bulungi chef Mike. Alright, byonna tubisanga tuyita mu nnya ya Yesu Kristo Mukama waffe amiina katubeere nga tulya. Onooyagala kubeera nga otestinga ku mukene
ojja kumulya ntuvudde ku kamera ontubeere nga tulya chicken okusinga. Ono mukyala alabika ajja kubeera nga ayagala shake eno katubeere nga tutandika okulya. Just feel free. Kuliko ekisambi, kuliko wano ku chicken breast, kuliko ebintu bingi nnyo. So njagala tubeere nga tugenda tulye. Ekiri ku nkoko eno olwokuba ebeera nga efuuse ng'erindaazi oba tokyalaba wali ggumba kati bw'olumu oyinza olumiramu eggumba. Ojuwire enkoko abantu beekubirako bwera enjawulo ne batalya bintu birungi. Olwokuba nti eriko obukuta bw'emigaati, eriko amagi n'obuwunga, efuna ate okuwooma okulala ate ng'eri crispe obwatuka bulungi. Amisa tuyanjaga obeere ng'otuna mu kamera obeere ng'osiibula oba ng'otumira abadde akulaba ku Delta TV. Nga sinnabasiibula batulaba Delta TV. Namyagadde okubuuzayo ekibuuzo kimu. Mami Chief, oli mufumbo? Wangisewo? Oli mufumbo? Ekibuuzo kirungi nnyo ssebo naye nze nakukyaziza nze nina okubuuza ebibuuzo. Embeera etuuseewo sinziira ku byendiddeko byentesi. Nze nakukyaziza nze nina okubuuza